Popin Media. Kakaire Kefa, Ozi Kitimba Police Station. Mr. Probation Officer, ensonga zino zikwatagana zireeta obuzibu mu security ekitundu kyange. Nti nze njagala nnyo abantu nga bali peaceful, nga batubadde tulwanyisa ababbi, tubadde tulwanyisa abatemu abakuba abantu obutayimbwa, buno obutemu bulala okusobola okubeerawo nga bampita nti osi oli bamukubye akatayimbwa, mukazi we yamukubye akatayimbwa afudde. Ekintu ekitali kirungi mu security y'ekitundu. Oze bulungi nnyo okujja okunyamba ensonga ng'eno ey'obufumbo esobola okuvaamu okufa, kintu ekitali kirungi. Omwami oyo yantuukira mu ofiisi wali poliisi n'aleeta ensonga ze n'annyonnyola n'agamba naye ensonga zino osi eyaliwo yazituulamuko. Naye naye oba yazituulamuko lwaki ate nzinjiramu ku luno? N'agamba nedda kiyitiridde omusajja asula mu nju yange. Ne mugamba that is criminal trespass, katugende tumukwate. Ne nteekateeka abasirikale, yajjayo emirundi ng'esatu ng'oluusi tugenda okukola abuuse. Kirungi nnyo nti omwana we nga yamuwa information nga naye kimukwatako enju ya taata okuyingibwamu omusajja omulago tutamanyi, nga yamuwa information. Katakana katuwa information ne tujja mpola mpola, musajja ne tumusanga ng'atudde ebigere ateese waggulu ne tumukwata. Bwe twamukwata ne tumutwala mu seero zaffe. Naye ky'omukisa omubi omusirikale eyali mu seero n'asafoketi nga mbwayagala kufa ndi bubi eddagala yange ndireseeyo. Omusirikale bwe yagenda yayinza omukazi ow'awaka eky'obuswavu ennyo kyabadde mu bwenzi afunye ekizibu atayisa omukazi owawa amuleetera eddagala n'emmere agenda kufa. Oba amuleetera eddagala n'emmere n'asamba omupoliisi wange n'atalantuka n'adduka n'agenda. Ne ngamba it's okay. Naye omukyala ki tumanye waasula. Mwami Kasozi ne bagezaako ne bagamba bano bagatte ba mukyaki Catholic Church, yagaana okomawo ku poliisi ne babituulamu ku church. Ngamba oba aganye okujja ku poliisi ffe katuzikize omuliro tusirike. Naye ate ngenda okulya information nti ate agenze omukyala agenze n'atwala ensonga wa ku district. Ngamba that's right. Ekirungi ate ne zimukwatirayo because ali mulongo, ali mu kikyamu ate agenda kuki. Omanyi omuntu oyinza okukola ekintu ng'olowooza nti oliki we mutuufu nga tonaba kwebuuzaako. Ogenda mu bantu ababimanyi basanga nti gwe ki ne bakukwatirayo. Kati ensonga yeeno Mr. Probation Officer n'alisabye ensonga zino zibeere liyo. Bano sibanyi bano baana baani? Babo lwaki babadde bazze ate okukulwanisa? Ekyo nkyewuunya kubanga baana bo enju eyo yaabwe si kyekyo ate bazze okukulwanisa. Ogenda kikola otya? Kubanga already abo committed an offense, bakoze omusango, omu ali mulino naye agenda. Tubeetagako statement. Maama waabwe nze ntwala security one ndi available tumukwate omulundi omulala nebbaawe era ebbaawe namba tugenda mukwata tumupresident kubanga kyetutayagala kuleeta butemu ate obulala mu kitundu. Yena oli omusajja oli muvuka muto ajja kutomera akutte. Tubeere ne directive entuufu ku nsonga eno eggwe. Mr. Kasozi saagala ate okukutte bakulimbelimbe odde booti mwogere nedda. Oba osazeewo ne good thing it Mr. Probation Officer is here akkirize atuwe directives ogalewo baggalawo enjuyo obajjamu ebintu byabijjemu obipakinge agende.
kubanga kati omuntu gogoba ate tomuwa time ey'okwerowooza. Bamuwe dates, edates zituuke, ojja kutuyita wali poliisi ofulumye ebintu obiteeka waliwo bivundirawo. Okitegeera enjuyo ebeere safe. Ndowooza Mr. Probation Officer ebyange byebyo si bingi nnyo, naye am ready to work hand in hand with Mr. Kasozi to protect his life. Omukazi yeenenya kyoba obanguse yeenenya ewange n'angamba naleeta omusajja muki. Nze ne mugamba ekintu kimu, ne mugamba njagala omusajja nzampe enkoko yange otwale akutwale mu butongole okusinga bwe banaakutema. Muzee Kasozi talina maanyi galwana. Muzee Kasozi ajja kumpa omutwalo agamba kati katunoonye ab'amaanyi ng'anoonya nange ng'agamba bwemumusangirako mukube tujja kukuba bombi. Wamulya bannaye kyova twagala tukole ebintu bino mu bulungi. Gender based violence abooluganda erimu ebintu eby'enjawulo. Kyowawulidde Muzee Kasozi nga oli omukazi ayitawo wateeka omutwe mu maaso mu motoka waggulu, ekyo kikosa olwawono munda. Abakazi mweddeko mututyobodde ekikola ki ekimala. Omusajja agambye nobeera alina abakazi 3, manya abasajja 3, ow'omukyalo ow'omukibuga n'oku mulimu, nti ono alina mumezi. Genda obikolere ewalala. Ngenda kubasiba nze. Kati yakuwa abasajja, yakuwa musajja, tojja kweyita mu kyalo okwale ng'otambulira ku linnya lyange ng'eri bw'okola ki bw'otyoboola. Ekyokubiri twala kubambisa mwoli omukulu byakola ki. Kati olwaleero njagala okumaliriza nga ngamba ki, omukazi oyo njagala adde ewaabwe. Leero lwakumeka ku Olwokutaano essaawa 2 ez'okumakya essaawa akumusangawo. Olwokutaano nze Collins Kafeero nze bunaanyizibwa ku butabanguko. Bwe mbanga obutabanguko obwo bujja kutuleetera obuzibu nga osi wange anyambye kuola obuvunaanyizibwa buno ne muzeeyi ku kyalo ki. Nammwe abali wano twagala tutebenkeze famire eno. Olwokutaano essaawa ezi mbadde ngenda mugamba leero nga temunnaziba essaawa kumulabawo kubanga enkola yange ejja nkola ki. Naye mugambe ku Lwokutaano essaawa 2 singa ntwano 2 yakiika emu nga waali. I'm going to charge that woman. Era n'ekisajja akinoonye oba bali 6 mbona gwe nakwatanga tujja kubasunsulira eri. Mbabuulira bino byogedde mukola ki muwulira. Twagala tutandikire ku Muzee Kasozi tutereeze famire zino